eggwanga liri mu kwewuunya kiyimba okulembera ekiwenda ku nsonga ya His Eminence Mubajje kubanga eggwanga likimanyi nti Mubajje Muft ntambulira emyaka 20 mwemeka 22 ndi naye mukamange Muft nkyamuwa ekitiibwa nakati muwa ekitiibwa naye ensonga eri mu ddiiro olwalo gye twakulembedde ne bannange bakaba bange abali emabega wano wonna twagala bwenkanya nze kiyimba njagala bwenkanya kubanga siina nsonga yonna naye His Eminence Mubajje toba yanvuma oba tuli ku nsonga ya busiraamu amazima gaveyo nga ge maki nga ge mazima Mufuti mukwano gwange ssebo njagala kutegeeza mukama wange ensonga ezoogeddwa mu byonna ensonga esooka ya Sembabule district ettaka lya Sembabule square miles 2 mukama wange Mufuti lyagenda n'okutegeeza nti ettaka lyagenda essente ezaavaamu zakola ki tunyonyole ensonga ey'okubiri gavumenti ya Uganda ekulembera mukama wange Yoweri Kaguta Museveni yatuwa billions 2 n'ekitundu ziteeketeke constitution ennungi ziteeketeke n'okulonda okw'emiki njagala otubuuze His Eminence essente ezatuweebwa zakola mulimo ki nga n'omuntu eyeesimbawo yakwatanga n'emitwalo omutwalo gwa ssente emitwalo 2 oba 15 okwesimbawo ezo baatuwa zakola mulimo ki His Eminence Mufuti wamu n'olukiiko lwo nkuwa kitiibwa mu bulamu bwange bwonna naye njagala nkutegeeze epeesa eriwo olwaleero Tereza House yo tugenze mu maaso situgenda kudda mabega eno ensonga oba tutya Mufuti tulina okwetereza ffekka togenda kuteekawo mbeera ekangakanga bantu ekyokubiri gwali osuzeeko ng'omanyi bw'osula ebweru toyinza kwebaka Mufuti ndi bweru oli mu nnyumba kino nkiddamu Mufuti ndi bweru wegalidde naye ndi muki osobola okwebika bulangiti n'ebugudde obuguma nzija ensonga eddako mu byonna ensonga ya Kittante Lands bamembers ba General Assembly tulina acres 15 eza Kittante ezo ettaka eryo ndimanyi buli ajja ne bwe liri aye Mufuti ofunye ekizibu kubanga kiyimba nkuta olugendo wakati wange nawe twetereze bonaagaana okutereza mu bulungi Mufuti nja kutereza mu bubi ate nga mpita mbakama bage bentambula nabo kubanga olwalo kaligina ababaka ba General Assembly abakuŋŋaanya olwaleero tuweze 10 n'abayisa olunaku lumu bakuŋŋaanye olunaku nagenda ku Supreme Council bakubiri abadde batulumba nga tebalina buyinza ffe tulwana mu nnyumba era omuntu agenda twegatako mu Supreme Council nga tali mu house ya Supreme Council si member wa General Assembly adde ebbali situmwagalirako ddala twagala member wa General Assembly yekka yali mu constitution kwe tugenda okutambula naye tuwangule ekintu kino ate mu miki bw'anaagaana tugende mu tteeka kubanga etteeka litukkiriza tekigaana mu mirembe tuteeka mu tteeka twagaze mu tteeka bwe twagaze mu tteeka kooti yatugambye bulungi nnyo kubanga mu kugenda mu kulonda batugamba nti abantu abeesimbyewo abantu 4 tebabeerako n'omu abakwatako tebabeerako n'omu abajjako bw'aleba nga alina kyatamatidde agende mu kooti ekyo mukama wange Mufuti akikola ki akiziimuula bamala okiziima tugamba nti Mufuti lwaki otaddewo embeera ebweri bweti okwawula mu baana tuze tuvuma abantu abasosola mu busiraamu ate nawe lyotandise mukama waffe chairman basajja balaba namuteeka ebbali naye nga tutyo ne court order evudde mu kooti eweebwa ekitiibwa naga tatombula bya kooti ebyo saa kumanya kati nze akola ebyokulonda nze agenda okulayiza nze agenda byonna nabikola omuntu bwatyo otandika omutya nakubiriza okulonda nomination bagiretawe nakubiriza okulonda n'obulu nabuleeta ate baza tubone bwali receipt nataba nansonyi naga receipt zino zendese receipt zino zirese mukama wange labika waliwo ebizibu so batugenda mu kulonda najja mbasajja balaba netugenda mu kooti batwagenze mu kooti yabadde nambulukufu
nega nti ensonga zonna ezikoba Uganda Muslim Supreme Council zimirire zonna ensonga zonna twageze mu court twageze mu teeka tugenda kuwana mu netugenda kuwana mu ki muteeka kubanga tugamba nti constitution zikwate page by ki page article by ki article yes tuyaga mu articles kakati abo bwe twageze mu court netuwa ekiragiro nenageza eminence Muft tabako kyaddamu kukola nga ye Muft yadde okuddukanya bank yadde okuddukanya emirimu gyonna mu Supreme Council okujongera kuzo omwezi 27 January ekyomukisa omulungi bairifu olwala savinze wali ne council wali era mbadde nsaba ebigambo bya council mujadduulira kubanga kooti yabadde ya nsonga nnyo nega nti Muft ne ba agent be n'abantu bonna kati Muft bemusigala ku mukolo gonna nga yerimbise nga Muft wa Uganda ngenda mukwata bukwasi kwetegeda ngambe talako kyakola kyonna aze ngayita Muft members ab'emikwano nsaba ekintu kimu aba media ensonga yaffe z'obuse nti okukwataganya n'ebintu byonna bisoga birinda kati looya wange waali court order yalina oginyonyola egamba ki era mbadde mbasaba nga muli wano ye agitusomeremu kubanga yes twavugana giteeka mugana kumikulu yafulumanga ennaku z'omwezi 10 January 1223 ode eyo abateekamu omusango bali Hassan Basajja Balaba Sewante Umaru Gule Isa Kigongo Sulaina baloopa Uganda Muslim Supreme Council muwawabira namba 2 His Eminence Sheikh Shaban Ramadhani Mubajje ode eno ejetya omusango guno gujja gutya waliwo ekiragiro ekyafuluma mu application number 142 kooti eno weyalagira negamba akakiiko k'ebyokulonda ne Uganda Muslim Supreme Council bwe beekondaktinga okulonda ekuteekeyo ng'ennaku z'omwezi 3 era abagenda okwesimbawo babeerenga abo independent electoral commission beyali enominatinze banomini and confirmed candidates bali bana among others mwalimu Hassani Basajja Balaba ekiodeyo yasavingibwa Uganda Muslim Supreme Council era ne assembly we yatuula ng'ennaku z'omwezi 3 we bagenda okulonda order neddamu nesavingibwa era nesomebwa His Eminence the Mufti n'agamba nze tebinkwatako ekiragiro ekyo tekyali kya Hassan Basajja Balaba tekyali kya muntu mulala yenna ekiragiro ekyo kyali kya kooti eya Uganda kati abakulu bano nga bamemba ba assembly tekyabayisa bulungi ne baddewo mu kooti ne bagitegeeza nti sebo kooti ekiragiro kyewalwa ng'ennaku z'omwezi 2 kyayisibwamu amaaso okulonda okwaliwo waliwo candidate omu ku bana ataparticipatinga ng'ate ekiragiro kyaga abakandidate bonna nga bwe bali nominated baparticipatinge mu mateeka Uganda Muslim Supreme Council kyeyali ekoze bakiyita contempt of court kati mu mateeka bw'oba olina ekiragiro ky'ekkooti ky'omenye omusango guva ku bana abaloopa ne guba wakatiiwo n'ekkooti kati ng'ekkooti nga yo erina okumakinga sure nti ebiragiro byayo biteekebwa mu nkola okitegedde ono talina kukimenya oli talina kukimenya then kooti erina okusendinga message eri abantu nti ekkooti bwe banga esazeewo ebiragiro byayo birina okuteekebwa mu nkola kati mu ku-exercisinga discretion yayo because byonna ebyakolebwa ng'ennaku z'omwezi 2 ziwedde remember mubaddemu okulonda okwo kwali kwa chairman ne deputy chairman mu kulonda chairman ne mujjamu committees ne muddamu joint sessions ne mujjamu biki ebyo byonna ebya rising out of that illegality it's illegal byonna biba bikyamu kati kooti kyeva egamba nti since byonna bikyamu amateeka g'ekkooti bagayisaamu amaaso baga disregarding emirimu gyonna gisoke giyimirire mu mateeka bagamba you first purge yourself. Take over the unconstitutional takeover of the powers of the
Independent Electoral Commission of the Uganda Muslim Supreme Council. The Constitution of Uganda Muslim Council gives powers to the Electoral Commission to conduct, organize, supervise, and do all whatever is required for the purpose of election of our leaders. Article 3 of the Uganda Muslim Supreme Council creates an independent electoral commission with the mandate to carry out, organize, supervise, conduct elections. However, during the elections of the chairperson and the deputy chairperson of the General Assembly, His Eminence the Muft usurped the powers of the Independent Electoral Commission, carried out fresh nomination, and conducted his own election in the election. But the arrangement and organization of the elections entirely rests in the hands of the Electoral Commission. We are alive to the provision of Article 5, Section 6, subsection D, the Constitution that allowed the Muft to sit as the chairperson of the General Assembly during the election of the chairperson. The said provision does not in any way state that His Eminence the Muft shall take over the powers of the Independent Electoral Commission, nominate and conduct election. The spirit of the said provision of the Constitution is to only allow the Muft fill the void of the chairperson and preside over the assembly during the said election, but not for him to conduct the elections. That power was left to Electoral Commission as an independent organ, but with him, he usurped that power. He sent away the Electoral Commission, and he took over to organize, to nominate his own people whom he wanted. To make the matter worse, His Eminence the Muft disobeyed the orders of the Court of Law that was served onto the Uganda Muslim Supreme Council, was brought to his attention during the General Assembly that sat on 3rd December 2022. The chairperson of the General Assembly be conducted as already selected and with the already nominated and confirmed candidates by the Electoral Commission. The already nominated and confirmed candidates were 4, but His Eminence the Muft threw out one member, Honorable Haji Basajja Balaba. As Muslims, we look at the actions of our spiritual leader, His Eminence the Muft, in disobeying the orders of the court as a bad image on the Muslim community. Secondly, one wonders that even during the said election, those of the chairperson were by way of the secret ballot, but the deputy chairperson, it was not of secret ballot. Instead, he applied lining up behind the candidates, contrary to what the Electoral Commission had organized. What happened? All the funds, close to 5 million, that were availed by the Uganda government for the elections. So the members of that orukuru olwaffe olw'obusiraamu nga bwe muli wano tetwagala kubayisa wala, ensonga zonna muziwulidde, naye waliwo ensonga ezitalinda. Nina ensonga 3 zokka ze ngenda okwogerako. Nga bwe tuli wano, bwe mutulaba temulowooza nti waliwo gwe tuwalana oba waliwo gwe tutakkaanya naye. Era our Eminence Muft of Uganda Sheikh Ramadan Mubajje tumwagala nnyo ffe ng'abasiraamu, naye twagala tuweebwa omukisa
ku bintu ebitatambula bulungi kuffe ng'abasiraamu tubyogereko tubitereeze. Kyatwewuunyisa wano bwe twamala okulondebwa nga bwe mwabiwulira okulonda okubadde mu ggwanga lyonna ne tutuuka wano mu General Assembly nga tuli mu mateeka. Basooka kukola constitutional review eyatulungamya ffe ng'abasiraamu ne tugamba nti katuke tufunye nnyo constitution nga bagikuttemu ne tujjamu ebitasaana ne tulekamu mu General Assembly ne tuva ku mateeka. Ffe ababaka abakiikirira obusiraamu mu ggwanga lyonna ne Mufti ne tuva ku mateeka nga bye tukola tebitambulira ku mateeka. Mufti n'ayimirira n'alangirira nga bwagobye Electoral Commission ne bannamawulire n'abagoba. N'alondesa n'anominatinga n'alangirira n'alayiza. Twafuna okutya ffe nga bamemba ba General Assembly abali wano. Era njagala tusiime Honorable Hassan Basajjabalaba from Bushenyi district eyali omu ku baali beesimbyewo n'agibwamu naye nga mu house ku babaka ba members ba General Assembly yali alinako 85% abaali bagenda omukubira akalulu. Naye yabeera mukakkamu. Era nali ntudde naye ne mwami Kiyimba nga tuli ku ntebe emu ne mubuuza Honorable tukole kino n'agamba you feel free. Mukuba akalulu nga bwagambye muntu shinga oyo naye ffe obusiraamu butulagira okukwata mpola. Omusiraamu abamugumiikiriza ate akwata mpola. Era tusiima obukakkamu bamemba ba General Assembly bwe mwafuna nga mwali bawagizi nga muwagira omuntu n'aggyibwa mu kalulu mu nsonga ezitaliimu omuntu ng'amuggyemu ku lulwe. Naye kye tusaba bye mbagambye ebitalinda mubiwulidde essembabule gye nkolera emirimu gyange. Abasiraamu bakaaba ettaka eryo bandibadde nga bakolerako ebyamagezi nga bibayamba ng'abasiraamu. Twagala kusiima ow'ekitiibwa eyava mu bulamu bw'ensi eyali pulezidenti w'eggwanga lino Idi Amin Dada. Enzikiriza zonna yaziwa amataka. Abapulesidenti yabawa ettaka, abakristaayo n'abawa ettaka, abasiraamu n'abawa ettaka. Naye amataka agaffe tegakyaliwo naye abagatunda si bakristaayo ate si bakatuliki. Gatundibwa baki? Basiraamu. Bye twagala tutereeze. Ffe kyetusaba Mufti n'obusiraamu bwa Uganda tuli bakakkamu tetwagala kukola kavuyo twagala kutambulira mu mirembe. Ekisooka nze kyensaba atukkirize General Assembly eddemu etuule etambulire mu mateeka amatuufu. Bw'aba yagoba Electoral Commission tesaanidde kulondesa ku olwo olunaku kiba kitegeeza nti we members of General Assembly we are not supposed to be in that house. Because twalondebwa Electoral Commission yatulonda okuva ku bitundu bye twali okutuusa wano wa naye tumala okutuuka nti Electoral Commission omulimu ogwamu ekoze eki gukomyawo. Ebyo ebintu byawulamu obusiraamu fe okubeera wano Mufti n'abakulembeza abalala abasiraamu mu ggwanga yensonga lwaki tuli wano mu kifo ky'okwerumaaluma katwetereeze. Gano amataka agatundiddwa bino ebirala ebitundiddwa abandi badde babirondera ba members ba General Assembly nga balonza abakulembeza abatuufu. Lwaki mbagamba nti Hassan Basajjabalaba yali alina 85%. Bwe twamala okufuluma wasigala mu kalulu abantu babiri bali basatu naye abaali ab'amaanyi abantu be basuubira nti baali b'amaanyi baali babiri Hassan Basajjabalaba ne mwamyani ne Mwamulibega. Naye bwe twamala okuva mu kalulu Basajjabalaba yamala okuvaamu Mufti abantu okwagala okumulaga nti kyakoze kisaana gwe yali asuubira nti alinga kati alinga unopposed yawanguza obululu bubiri. Only 3 votes. Nga amuddiridde was our guy from Kabari. Gwe twali tusuubira nti ye alinga kale ajja kufuna obululu obutono naye yalaga nti ateekako okuvuganya okw'amaanyi olw'obusungu abantu lwe balina naye nga basajja lwe bamaze okutugamba nti amukuba akalulu. Ffe kye twagala kati cleaning house yaffe katubaze mu bino nabiri ebifudde bifudde naye abalina okubitaasa yemmwe. Bamemba za General Assembly katumuyina obuyinza okubuuza nti kino na kino kyagenda kitya naye mujja kukibuuza nga mulonze obukulembeze obuki. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Moses nafunye ekiwandiiko kya Kooti okuva mu Kooti Mengo nga kiyimiriza Mufti Mubajje ne Uganda Muslim Supreme Council obutaddamu kukola mulimu gwonna. Kiragiro nga kigamba nga kiyimiriza Uganda Muslim Supreme Council ne Mufti His Eminence Sheikh Shabani Ramadhan Mubajje
obutaddamu n'abantu be bonna n'akakiiko ke konna nga babayimirizza obutaddamu kukola kintu kyonna kikwatagana Uganda Muslim Supreme Council mpaka ng'omusango oguli ku Chamber Summons number 0003-2023 okujja ng'ennaku z'omwezi 27 January 2023 ssaawa 3 gumaze okuwulira ogwa temporary injunction nzizeyo basaavinga nengereyo mu ofiisi zaabwe Kooti Kampala naye Supreme Muft simulabye naye ng'empapula zimutuuseeko n'alagira Dr. Lamanzani Mugalu Secretary General wa Uganda Muslim Supreme Council ampandikidde ebbaluwa ng'agamba ngende mbaloya baabwe Kabega Musa muwe empapula zino era ebbaluwa neteekebwako omukono Dr. Lamanzani Mugalu ne stamp ya Uganda Muslim Supreme Council byebyo netereza mugami Supreme Council owokubiri His Eminence Sheikh Shaban Lamanzani Mubajje namba omu Hassan basajja balaba owokubiri Sewante Umaru owokusatu Bule Isa owokuna Kigongo Sulaina Eyimirizza obutabaako kye bakola kyonna kikwatagana Uganda Muslim Supreme Council babayimirizza mpaka ng'omusango namba 003203 okujja ng'ennaku z'omwezi 27 January 2023 ssaawa 3 ogwa temporary injunction gumaze okuwulirwa nga parties zonna so tudiremu amannya go